Naye Katonda agenda bassa. Tosobola kukola bintu bya nedda tikisokisa ate era leero tubadde tuze mu musango gwa mukulu Baliruno Yusuf awaabira ekitongole ekimu ekya rediyo ekya CBS kubeera nti tebamusasula ssente okumala akabanga ke yali akolera. Omusango ogwo twaguwaabira wano era leero ndi musanyufu nti tusobodde okutuuka ku nkomerero, obujulizi tubuwaddeyo era kooti neesobola okubutwala. Kati tulinda kuwulira nsala ya kooti. Babasamoninze ddi mugenda kudda ddi? Batugambye tukomawo nga 3 August tugenda okudda okuwulira ensala ya kooti mala nga tumaze okuteekamu ebiwandiiko ebiwumbawumba empoza yaffe. Ku 10 olaba goli ku mmeka? Mukulu Baliruno omunange ate ebya kooti toba tumanya agamba nti noba onoowangula oba onookola gundi kubanga kusalawo kwaba kwa kooti. Ogwaffe gwa kuteekayo ebiwandiiko naye ng'okusinziira ku musango gwe twateekayo mwami Baliruno alina ensonga lwaki eyamuleeta mu kooti okubeera nti yali tasasulwa ebiseera bye yakolera ku rediyo. Ate ffenna twali tumumanyi nti yali akola. Tuwali muntu mu Kampala osobola okubeera ng'awulira rediyo oba mu Uganda yonna yali tamanyi Yusuf Baliruno of Uganda. Kale Yusuf Baliruno of Uganda tuli naawe. Teeka wano bwoti muteeka wano. Sebo mukama wange bitambula bitya? Bulungi. Muli mutya? Tuli bulungi. Sooka otubuulire embeera yatuuka ddi okuba nti nno onyigirizibwa bwoti? Embeera yo tebadde nnyangu nnyo naye olw'ekitiibwa kya Mukama ate ne Katonda gwe tusinza akimanyi nti nali mukozi ate ow'amaanyi ate akola obulungi yadde nti bye nakolera bo tebaasiima ne batuuka n'okuneegaana. Naye ekitiibwa kya Mukama nzira nga simanyi nti nyinza okuba n'omutima okusalawo nenga nti kankole ki, naye olw'ensonga nti nali mukozi eyakola nempulira nga nkoze nentuuka wenjagala nempulira nga ddala nange nkoze bulungi. Nali nina okugenda okunoonya obwenkanya ndabe ddala Uganda erina obwenkanya. Baliruno amanyiddwa ensi yonna, akoze byonna okusinga abalala bonna, ayinza okwegaanibwa ensi ddala nekkiriza kyenjagala okulaba mu nsonga eyo. Naye nga bwendabye Mukama bwampadde nti ndi mulamu, kyensuubira nti nina obuwanguzi mu linnya lya Mukama olw'ensonga nti bye nakola byennyini byeyogerera ne wendi kati mpulira ndi mulamu, mpulira n'omutima gwange ndi mumativu n'ebyo bye ntaddeyo mu kooti n'engeri balooya bange abamu Company Advocates gye bakuttemu omusango guno. Njagala okwebaza buli muntu yenna ayimiridde nange mu mbeera enzibu nnyo gye ndimu, naye nga mmanyi nti Mukama ajja kusala amazima. Bw'oba wakola oli ne bwakola kya ne bwe giba myaka emeka, Mukama asala amazima. Ne bwe ginaaba myaka emeka, kati tubale tukwata mu myaka 4 naye eyo si ensonga kumanya nti ddala Baliruno yakola ku CBS, yakola kino nekiri yakola okwemalirayo ddala n'awulira nga ayagala nnyo okukola ebyo ebisanyusa abantu katono nnyo. Okuba nti nno wali okoze omaze ebbanga ki mu kisaawe kya emizannyo by'emizannyo ng'ate sitiri buweereza? Emizannyo ngimazeemu ebbanga ddene. Ekisooka nasamba omupiira, bw'oŋŋamba okumanya emizannyo kutya, okusookera ddala nasamba omupiira paka ku level ya Uganda Premier League ne ku ttiimu ey'abato. Kati bwe mmala ekyo nenzira mu buweereza, emizannyo gyo nengiweereza ku leedi y'emu bweti kwe nagiweereza kuba takkiriza nti nali ngenze kikwasa n'ennaku okulya nti sigendangako bweru kuweereza mupiira gwa ggwanga oba nda kilabu zonna eza Uganda zonna nga ndi bweru nga nguweereza ku leedi y'emu CBS. Kyekyasinga okuba nti nvaayo nengamba kanzije nga ddala ensi ekakase nti ddala nakola emipiira nga nkola emusinzirire bwerutwa nga ngiweereza ku leedi y'emu ya CBS oba saagikola. Kati kyenjagala okumanya naye nga nakuweereza bwe mmala okuweereza nembeera administrator w'omupiira
nze mbadde ne ttiimu evudde mu Bafalukumiya, Basulaimani Majanja, Steven Musolo, abenjogerako basimbi ku ttiimu y'eggwanga the Cranes, mbadde nabo mu ttiimu yange yaba Red Stars, mbadde ne ttiimu mu myaka 2 nga bwondaba wange nga nzimba abaana abato. Ebyamasaza sijja kubyogerako kubanga buli omu akimanyi ensonga lwaki bampita Masaza boy. Nkoze nzimbye omupiira mu Uganda nga ovuddeko kuba ne ttiimu eyange y'Ebutambala ewaffe gituzaalwa, abaana abaffe ab'Ebutambala Bafalukumiya, Steven Musolo nga bayise okugenda ku ttiimu y'eggwanga n'abala bangi nnyo. Masaza awo sina seyingana kwongerako, naye ate era mu ngeri emu ne ttiimu zonna eza Uganda, teri ttiimu ya Uganda etuuse ku continental level nga sitambudde nayo emirundi gisukka 5 ku 10 mu mawanga gonna aga Africa. Ku Red Embweti yadde nti mbadde mpulira nga abantu bagamba bakama bange bagamba nti siweerezanko omupiira ku CBS. Obuzibu buyinza kuba nga bwavaawo kuba nti abasajja bano bakwega bantu butaba na mitima mizadde. Ekyokubiri bantu butaba tetukyalina Katonda mu nsi, kuba bw'okwata ekitabo ekyo ekijulirwamu n'okiwanika waggulu n'okiteeka waggulu n'ogamba nti bali lino simumanyi, taweerezangako omupiira bweru bwa ggwanga na ttiimu ya Uganda yonna, ekyo kibeerera ddala kwegamba nga okoze kyokoze kiba tekiri nayo mu nsi, kubanga n'ensi yonna ekimanyi. Nze ne bwe ngenda e Kenya bamanyi nti omukomenteta wa Uganda badde aweza omupiira gya Uganda, ne bwe ngenda e Rwanda sisobola kugyayo kaadi yange, ne bwe ngenda e Tanzania, ne bwe ngenda wano mu region yaffe ya Sekafa amawanga 12, bwe ntuukayo nga ntuuse ku kisaawe kyayo oba Ethiopia oba Burundi oba Rwanda oba Tanzania oba Somalia oba luddawo, sijjayo kaadi kuba bamumanyi nti empiira gyempeereza ku lukalu lwa Afirika gyonna njiweereza nga ndi ku radio emu etya. So kyekyampaliriza liŋŋamba nedda ensi kemanye nti ddala kisoboka omuntu okulwanirira obwenkanya ate n'obufuna. Nze mmanyi nja kubufuna kuba Katonda yakkiriza dda mu mutima gwange nange agenda olwanirira obwenkanya kubanga wakola byokukoze birungi eri abantu. Nindako katono nnyo Yusufu, ebimu kubikuluma kubanga nti bagamba nti toweerezanko omupiira Bulaaya oba obanja. Okubanja kwe kusookera ddala kuba mmanja ssente nnyingi nnyo. Emyaka gyange ogiraba nkuze, ate bwe naali badde neeyagalira mu ebyo byenkoze abantu bwe batasuubiza kunsasula ng'oggyeko n'ekyo ne NSSF wange w'emyaka 2 emiramba gye nkoze ewaabwe n'embeera nga tebamuntereddeyo, ate nga ze ssente ezo zituyamba nga tutuuse mu mbeera gye tulimu kati y'obukulu. N'ensonga endala nnyingi zesijja kujjayo nti embeera yange mu bulamu walaba gye nakoma ku kitanda n'engeri gye mbadde mpisibwamu. Omuntu watakubeererawo ng'olaba omuntu nga takubeereddewo ng'oli mulwadde, n'olaba ng'otuuse mu bulwadde omuntu n'atakubeererawo, manya nti oyo omuntu yafuuka nsolo, takyali mu kiti ky'abantu. Kubanga nze we nalwalira we nafuuka bwateeka mu mawulire ne mundaba nga nze ndi mulambo ogutambula. Naye omuntu bw'akwegaanya we walisinza okumwetaagira omuntu oyo wuwo aba akuyambe mu bulwadde. Bw'aba takuyambye mu bulwadde osuubira ayinza okusasula. Kitegeeza nti n'ekirala nti bannange abantu bano bansosola bamboola kyekituufu kubanga toyinza kugamba nti tebamboola. Of all people nze yasinga bakusosola batya bakuboola batya obutansasula kuba kumboola kwennyini kubanga abantu bonna abajja ne bajja ku CBS abasinga obungi bagamba mbu najjana bwe bonna nabasookawo Nubansi namusookawo Nduga namusookawo ani omugenzi Maka Makomi namusookawo naye bagamba twajja ffenna musimenze n'embeera firansa boni babeera nti bakozi kinduma nnyo mu mutima mpulira saagaana kwongera kuba bwe naayogera ebingi biyinza okundetera obuzibu naye neebaza Mukama olw'okutuuka olunaku luno olwaleero nga ndi mulamu nsobole okutuuka ku mazima n'okulaba ddala nti ensi ekyalimu amazima ekyalimu n'obwenkanya kyenkyagala naye mbeebaza mwenna abazze naddala abavuddeyo bannamawulire abavuddeyo okujja okunwanirira Sanyuka TV mbayagala nnyo Baba NBS namwe mwebale ndi Baba namwe mwebale ne Radio 4 mwebale kujja kumbeerera olw'ensonga nti abalala batya naye kino kisi kyange kino kya nsi yonna omuntu okubeera ng'akoze n'akola emyaka egyo n'oli n'akwegaana ekyo kiba kya nsi yonna naddala ffe ab'amawulire nti bw'oba nga tonasooka kutunuulira wa munno sooka otunuulire gwe kennyini embeera ye eri etya era osuubira kubeera ki mu nsi era osuubira bw'oba nga abantu omaliriza nabo okukola osuubira kubeera otya. So n'olw'ensonga eyo mbeebaza nnyo mutwalire obubaka buno eri
bakama baffe abatwala tv ne radio nti nze ndi musanyufu nnyo kubanga mbadde abasinga obungi baatya okubanga bavaayo ne babeera nti nga bategeeza ensi lwaki bali luno ateekwa okuba nga afuna obwenkanya naye kebuzze ngenda okufuna obwenkanya amazima gennyini nze mbalayira mukama katonda yakindaze nakiroose ekiro obwenkanya